wava n'ogenda South Africa yeah nga bagamba ogenze mu Hyde nga ngenze mu ki ogenze mu Hyde yeah nti bino ebyaliwo ebya Boss Mutoto nti gwe watwala abayaaye ku kampu ya Mutoto bunobba amasimu mukuba abantu Shakibu Ssebo wafuuka nnyugunyafu abatakumanyi nti olina omuzoogo Ssebo akyenyinza okwogera ku ekyo omuti ogulina ebibala gwe bakanyugire enkonyogo oba otegedde kyentegeeza omuti ogulina ebibala gwe bakanyugire enkonyogo bannayuganda bakimanyi bonna Shakibu Lutaaya ndi businessman Shakibu Lutaaya alina kingi ekyokuluzinga so I can't risk myself for a phone yeah nina image yo protecting nene nnyo sisobola kubeera mu ebyo nti Shakibu siri mubbi Shakibu siri violent Shakibu siri muyaaye ngawo kiri Shakibu ndi muntu ali simple ndi muntu omukakkamu amindinga business yange amindinga obulamu bwange yeah ensonga eno gyetwagga okulumba Boss Mutoto we yali to an extent okugamba nti mwabbye amasimu ne mukuba n'abantu like muva mutya we mwali okujja mwataakinga Boss Mutoto ensonga eyo where was the problem ensonga eyo sigenda gigendamu nnyo olw'ensonga of course siri kingawo kyogedde nti singa mbadde ndera singa ndi mu kkomera kuba babbi babeera luddawa babeera mu makomera babeera ku poliisi nze amafreeman era nga wonda bawembeera daily wabula kyenyinza okukyengenda okyogerako nti waliwo kye bayita enkoko enjeru mu buli kintu buli wamu yebeera erabika so ngenda kwetwala ng'enkoko enjeru mu issue eyo naye nga Shakibu siri violent Shakibu siri mukozi wa bikolobero Shakibu siri mumenyi w'amateeka kati okkakkana omusango kuba mune butwala abantu mune Shakibu omusajja agenza akuloopye zine reference n'osala n'oba n'odduka South Africa South Africa eri waka wange mbeerayo anytime era sitarawooza wiiki nga sigenzeeyo ojamala okuwunya eno e Uganda ate kati byonna byogendo byogamba byagenda obbeerawo nze olwedde nga ndi eri ebiriwa byonna byoyogerako nze byaliwo nga ndi eri ate videos kuba balaga CCTV kamera nga balaga nti walimu walaba bubi saalinze Shakibu bagamba baidha ne kamera zalaga mu video clips mu gundi balaga nti waliwo nyinza okuba nga naliwo okuba wali waka nti mbeerawo anytime nyinza okuba nga naliwo ku lulako olulala mbeerawo ndyawo n'emmere Shakibu tubeereko serious nga sagala genda nnyo mu nsonga ezo sagala zigendamu nnyo naye Shakibu siri mumenyi w'amateeka Shakibu siri mukozi wa bikolobero Shakibu nina edduuka Shakibu ntunda amamotoka Shakibu ndi boxer Shakibu ndi mixing endongo Shakibu ndiringira mu mafuta kati bintu bingi sinza kwenyumira mu ebyo Shakibu ndi nzanya reality shows bintu bingi sobola kwenyigira mu bintu ng'ebyo bya bumenyi bw'amateeka gwe ne Boss Mutoto aclaiming essimu zaabula mukimaliriza mutya kale to an extent okubeera nga gwe oli free saagala kuyisaawo mu mannya g'abantu kwogera ku muntu mulala yenna saagala kuinvolvinga muntu mulala yenna nkakijja mu kamwa kange emboozi era mbadde nkusaba tugiyigine walinge tugireke kati okyalina enkolagana naye era oli blood simulinaako buzibu era ajja sigala nga blood anti kyembadde mbuza mutuuka kutya ku nzikiriziganya to an extent okubeera nga sibeeranko na butakkanya nze naye all my life anti yali akuteeretedde poliisi nze saagirabako sijja kulimba sigimanyi nako saagirabako sigimanyi nako poliisi mbu ensonga lwaki wagenda ne muhaide South Africa South Africa olwedde mbadde nga ŋŋendayo eri waka nsobola n'okusalawo ne ngamba kangendeyo enkya nzire ate Shakibu seetaaga tewali kisobola kuntwala mu Hyde tega mwabimaliriza tewali kye namaliriza siri mukozi wa bikolobero siri mumenyi w'amateeka Shakibu omukulu oyo tubadde tumumanyi mbadde nkusaba tubadde tumumanyi nti mukwano nnyo wa mukyalawo musanze mu training wano agenda atuba tulungi naye bannaye leero gye mmusanze ngambe kankoleko nga n'akatiyo tekannaba kubanga ndaba kakaweddewo kakazi kagenze kakazi eno gye kukusanze yowa eno bayitayo One Life Fitness Center eri ku Kyebusaabala
Yeah, yonsanze. Tulaba it's very far from where you stay. Yeah. Omuntu yandisaanye okubuuza Shakib lwaki avudde the other side of Muyenga Buziga wa n'abuuka zonna gundi eziri awo zonna bwana jeno ine masajja. Yeah, so teri gym. Gym nyingi nnyo mu Uganda nti buli kifo waliwo gym ne gym za boxing nti nnyo mu Uganda. Ate ng'ezisinga zisangibwa mu bifo nga byesuuliririddeko. Yeah. Olw'ensonga omuzannyo gwa boxing guno eno abantu bangi tebaguwa budde. Abaana abasinga okuguwa obudde abaana abaolaba ng'ensi balemereddwa ensi. Yeah. Abagufuula business balinga abalemereddwa ensi nti omuzannyo guno gwalaba ogw'ebikonde ddala wano e Uganda teguliimu ssente kiri awo nti omwana atraininga ebikonde naye nga wagenda otraininga talina kyasasula bakochi be balina omuwaayo. Abantu abakola omuzannyo guno abasinga kuva ku bacoaches bagukola out of love. Ti coach teri amusasula teri amufandinga omwana abiyingiramu si baana uptown nti abaana bali obulungi nti abaana babeera bali obubi. So gulimu okubona okunyigirizibwa kungi n'enjala nnyingi. Nuulire Shakib omuntu yandigambye nti Shakib ekyo beside okubeera nti bakochi babikola okuba budde biki naye gwe amajimu g'obuusaawo wonna n'ojja eno kyanjawulo ki ekiri wano wozza olunaku luno olwaleero? Kati okusinziira nti na losing fight yange yasembayo nyinza okuba nga gym zandi walako nga sifuna budde butraininga bulungi nga gym zengendamu okusinga zinagendangamu zalinga gym za kuli kusitula byuma nga siza boxing. Olw'ensonga ebifo byembeeramu nga Munyonyo, Muyenga, Buziga kizibu osanga gym z'ebikonde. Wabula nali nafuna gym ezo ez'okumpi nga neeretera bakochi bange ne trainingira awo. Nga gw'obaleeta? Nga nze mbaleeta. Olw'ensonga gym z'e Uganda tezirimu bakochi ba bikonde, mulimu bakochi ba fitness, aba building omubiri, n'abakusala mubiri. So kati mu kuleeta obanga olina okuleeta kochi buli lunaku kisobola okukulemerera okukola buli lunaku. Togenda mwetooga nga toliiwo wabula nga te gym eziri ebbali nga wano wonsanze kochi basula wano babeera wano bafuulawo waka. Nti nze bwe mba nga njagala sports just mutalovo nze okuvuga nenva gye nvudde e Munyonyo nenzija wano mba ngenda basangawo daily. Babeerawo 24/7 basula wano babeerawo tebavaawo. Nti eno gym ya bikonde buli kochi aliwo wa boxing na buli mwana gw'olabyewo traininga bikonde tewaliwo okwemoola. Kati bino byonna bwe wabitunuulidde bye bimu ku byakubya tugambe ebirungi ebyakoze bizimu ku mistakes ze wakola tewafuna budde bumala okola boxing? Mistakes ezankubya okusinga ku side yange emanyi omuzannyo guno eno nti it wasn't my time. Na traininga Ibrahim traininga ekigenze ewala nali extremely ready na traininga nnyo nga ndi ready naye wabula nga wamanyi obeerawo enteeka za Katonda nti nze ng'omusajja omusiraamu nagenda nengayaliriramu esswala nempa obudde bwange omuzannyo nenva kutya Mukama Katonda eyantonda. So nze kulwange ndowooza kyekyankubya Katonda yayagala ndage nti nze gw'ovuddeko gy'ogenda nze nkuwanguza ate nze nkusuula. Kati eno gym gye wakwataganye nayo leero gym eno gye wakwataganyemu nayo leero gw'osuubira egenda kukolera ebyenjawulo than ebyo wali mu luli? Yatandise dda okukola ebyenjawulo nti buli fight yange gye ngenda okuzzaako mu maaso ngenda kuba mpangula buwanguzi. Byanjawulo ki ggwe by'osinza olaba wano? Byensinza okulaba wano eno bagiyita One Life Fitness Crew. Byanjawulo ki ggwe by'olabye wano? Byensinza okulaba wano eno nti wewaawo nyiza okuba nga basinga akasente basinga embeera ennungi naye otwa tutraininga tebandaba mu ekyo bandabanga muyizi waabwe nti ng'omuntu wa bulijjo bantraininga kuyiga bantraininga kufunamu. So bateekamu amaanyi bampushinga to the max okulaba nti wemba ngenze waweero eyo okuzannya sibaswaza. Era ekigendererwa kyabwe kuntraininga nve mu bino byenzanya muzanya corporate boxing ngende mu professional boxing. Ekitegeeza mu gym ziri zowakoleramu ng'olina ba Ricky Man bani bino ebyo byosanze nti tebyabeerangawo? Ekiri wano kyanjawulo muuko. Kiri totally different. Very, very different. Well, awo wenyini wetugenda okusinziirya twalabye watadde teaser omukulu Timo. So
omukulu oyo Timo kuva no last year okuva ina losing fight nga janjogerera eriwa eyange ne Rickman Rickman yes nga janjogerera nga jankono obugambo obukola ki obuluma naye nga mumanyi nti TikTok musajja ayogera ku kino nakino ndoza ayogera ko byogere naye nageza okulaba nga ali serious nemeddeko ayagala kunchalenginga ate nga namulabako mu ringi naye nemucontactinga nemugawa bino byogero bitegeeza okusinga batekayo fight onosobola nti gwe tolina kyosobola oyogera bwogezi nemugawa no problem twogerezeganye mpa management yogerezeganye naye nga tutekeyo fight at the end of the day abazanyi benjagala okuzanya babuze ate nze netaaga kubeera nga mpushinga omuzannyo gw'ebikonde obeera nga igwali available tugutwale mu maaso tugende mu maaso munnange nze nakuba ebikonde emabega emyaka egi 3 nembivaako so kati munnange kyova olaba nina ebintu byenatuuka ekisa neŋŋamba kambyesonyu kati bwenabivaako naye bwe nfuna omuntu anchallenginga nga bino byaffe byakubeera eno mu ndongo ate kiŋŋanda muyisaamu ebintu byokulwana bye by'omu ndongo si birungi nti Uganda bwe yatuuka buli wakuba omuntu ziba ssente zo kituufu ojja kuba omuntu oluyi osasula miliyoni kati Shakibu nga okimanyi ekyo nze nga nze omuntu nkitegeera naye mulimu abasusa akamanyiiro era omuntu wakusaako ezzalawo erisusa obungi omulagako so kati wasazeewo okwataganira ettiimu nasazeewo ne management yange tugende mu fight eno tukigendemu ng'ekikulu kya byonna ku entertaininga bannayuganda promotinga bikonde bya Uganda era fight yagenda beera Uganda n'ekigendererwa ekirala kulaba nga tubaako tukuliyetinga emirimu mu bantu ab'enjawulo ti fight emu eyo promoter alyako nze njiryako gwe munnamawulire ogiryako atunda ebinyeebwa alyako atunda ebyokunywa alyako so tuba nga bakuliyetinzeewo omulimu andika wakazuzinga mu maaki emu eyokubiri eyasooka eya Rickman yegundi yejo wa losing eyasooka abantu ne bagamba Shakibu ndo tatagenda kudda mu bikonde so omulundi guno tugambe kuba munne bannayuganda support oyina nnene gano omukulu oli kituufu nnyo so omulundi guno kikyosuubiza bannayuganda kuba tetwagala tudde mu maziga tuva mu bizibu tudda mu bizibu bannayuganda mbasuubiza nti teri kigenda kunzija mu muzannyo gwa bikonde kujjako nze lwenatuuka n'ensalawo nti kati emyaka gye ntuuseemu n'obulamu bwange health wise obulamu bwange nti tebukyasobola bikonde awo nja kuguvaamu naye fonnaawo nkyali strong nkyalina amaanyi era nkyazanya fights ez'enjawulo era ne rematch yange gye nalosing ekyalina okubeerayo n'abazannyi abalala b'enjawulo gwabuli awulira nti wandyagadde fight ne Shakibu Cham vaayo jangu nga ddala oli ready osobola otutuukirire otunaalaba ne tukuweyinga ng'oli worth it tujja giteekayo fight kati rematch egenda ku rematch nene fight ya Timeri ziriwe ino okusooka of course omuntu ng'oluzinze fight toyinza kwanguwa n'ogenda ozanyirewo rematch obaako ne fight zosooka ozannya rematch neryokeddako naye nga nsuubira rematch eyo okubeerawo omwaka guno eno kikkirizibwa okukwata omuzannyo omulala ng'ate wali osabye rematch of course kikkirizibwa okusaba rematch tekigamba neri confirmed tenaba confirming teri confirmed naye nga ndi sure ejja kubeerawo mpozi nga musajja nga yatidde awo musajja munne twaba nga mabegakawo gwe kennyini wagambye twava n'alaga nti munne olina okukwata akasente akawera okamuwe ewatali ekyo of course akasente ko kabeera keetaagisa era akasente si kyekizibu era mu rematch ejja kubeerawo ebintu by'essente bibeera bya negotiatinga kwogerezeganya na muntu tikiriba kiti ne bwe kiti ne make sure nti fight ebeerawo ekikulu kya byonna mu bikonde bino tukulembeza nnyo ssente naye kisinga obukulu waliwo kye bayita legacy okucreatinga legacy yo n'okupromotinga omuzannyo kyekisinga obukulu pozi Shakibu gwe ne Timani yasabandi of course timu azze nga nsaba ebbanga eriwera nga ndowooza byakusaaga paka wetwalabye nga kiri serious netusalawo tugende mu maaso nakyo kugwe naye ani asinga weight ansinga weight sajja onookisobola ekyo totuswaza omulundi ogwokubiri asinza kuddamu baswaza wano wonsanze tewasobola vaawo loser balina lectures ezimala ez'enjawulo ennyo naawe ozerabiddeko ne Shakibu tetwagala kudda mu maziga
temuyinza kudda mu maziga. N'okaabya Hajati amaziga yali mu audience eyo naye nga mutima talina. Tetuyinza kuddamu kugenda mu maziga. Tetuyinza kuddamu kugenda mu maziga. Well, should we send fight ya... Nkofira yange. Should we send fight ya team eri confirmed? Of course, eri confirmed. Eri confirmed. Kati, when is the fight and where is the fight? So ebisigadde bigenda confirmingibwa nga date ne ennaku z'omwezi n'ekifo bigenda kubeera announced very soon. Okay. Naye nga for now eri ku coming soon. Weeteeseteese ne banne Shakibu. Kuba ebyalo litwabiraba munnange amaanyi ne gatugana ne Shakibu katusobera omulungi. Ebyo bye bizimba omusajja, ekifuula omusajja sigi bigo bimeka byogudde. Ekikufuula omusajja nti obeera otambula wabeerawo challenges z'osanga n'ogwa. Kituufu. Wabula ositusa otya comeback eri etya. Singa tusanga challenges oba tena story yakunyumya. Naye buli ojja ng'osanga challenges ez'enjawulo kyekikufuula omusajja. Kiyinza okuba nga nagwamu eyo n'ensituka. Ate fight zange ne Rickman njagala tuzikolenga. Olaba ebintu kye bakola abayimbi ne bakola tour. Njagala fight eyo esembayo nga mwezi ogusembayo tugikole tour. Tuzanyire ku arena twekube. Awangula gusule ejja tugende mu kifo ekirala. Naye musajja si kirooto kyo kyantiisa. Atakiyinza kuba. Ti fight eyo nze kugiwangula nkitwala nti si kwogera nnyo naye nkitwala nti yali luck. Kwa mune abantu balowooza nti Shakibu lwasanga Rickman ayita eri, Shakibu ayita eri. Rickman ttaano wange nti nemusanga tusikanga n'emikono. Twebuuza tetulinaako mbeera. Ebintu we mutuuka mu ring mubeera nga balabe. Nawe mudde ebweru mubeera nga baluganda. Ekitegeeza since bwe mwava mu kulwana mubadde like enkolagana weeri. Ne ku simu twogera. Omune mbadde manyi wabijjamu ntondo. Nedda ssebo. Timo tukimanyi tawangaalira wano. Olunaku olwo kitegeeza ajja kuva eri buvyajje wano. Of course agenda trainingira Bulaaya. Planning ogenda trainingireyo mu campus ewaabwe ye Dubai ndabe kyekiri aba traininga batya. Then ndabe training eyo eri etya. Ogenda vana ate naawe ogendeke Dubai. Njagala ngendeyo nfune ku training yayo y'abazungu. Ndabe experience kikugattako kikolera. Of course kiba kingattako. Ebikonde ebisinga biva ennaku zino ebisinga obungi biba biri Dubai, UAE. Fights ez'amaanyi. So which means waliwo bakocha ab'enjawulo, bakocha abakabi. Aba training abasajja betulabirako nga bangi ba Kamel Morton. Shakibu ne Joshua. Kankubuza ekibuuzo. Wadde toyagala twogere ku kino Hajati. Hajati talina nsonga after losing Rickman's fight. Talina bigambo bye yakusibira oba kugamba munne todda mu bikonde oba biki. Kiyalinga kye yaŋŋamba. Yaŋŋamba kimu kati kino tekitambudde bulungi. Wabula ddayo training ennyo okole comeback nga eri solidarity nga yanjawulo. Owagasa? Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Yaŋŋamba katola baby. Bino tebitambudde bulungi. Wabula kijjemu ekyokuyiga ddayo ku training gy'obadde wakola oyongereko ogenda okuddamu ozannya ng'osingawo ng'oli hotter than what you are today. Kozi abantu abalowooza abantu abasinga maybe balogamba nti Zari agenda kugaa todda mu bikonde kuba bayinza n'okukuttira mu ringi. Tasobola byogera kuba yakiraba dda nti eri passion yange. Omulundi guno anaakomawo nga bw'akolanga n'ava South Africa n'ajja n'akulaba. Asobola kisinziira ku schedule oba naye yabikooye. Atasobola bikoowa kisinziira ku schedule gy'aba nayo. Asobola okujja, asobola obutajja. Sikyateeka nti aba alina obbeerawo. Ssebo shago oli mwami w'essebo. Ate oli mwami we ow'empeta. Anti asobola okuba ng'alina schedule endala ey'enjawulo. Shakibu, Zari bw'amanya nti omukolo gwo ogw'ebikonde gugenda beera ennaku z'omwezi nga 5. Of course schedule naye asooka n'atuma mu schedule ye. Okitegeera. Era asobola okugamba manyi baby, ku lunaku luno essomero ligenda kuba likyazizza abantu sigenda kukola ki? Sigenda fight tugyongereyo. Era kisinziira osobola okugaana osobola okukkiriza. Sisobola kugaana. Naye nga kisinziirira ku nteeka za Mukama Katonda. Aba asazeewo nti abeerewo aba ajja beerawo. Era waba nga akiganye nti tabeerawo era batajja beerawo. Asoosulawo anything. Osobola okugula tiketi erina omuleeta ennyonyi z'Uganda ozimanyi. Ne bagidilayinga ne takimakinga. So bintu bingi. Ate kibangawo bbanga lyonna naze mu bikonde. Ate kibangawo. Timmanyi tekisoboka kubaawo, tekiyinza kubaawo. Inshallah tukisazeemu. Bannange. Naye akusapootinze.
alhamdulillah akubeereddewo nakulaba lulingo yakuwa haaga we nange niŋŋaba naye era nange nsiima ssebo. Check him well. Okay, clear the way. Boarding car. We're boarding. Mweka hapa.